Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo osubscribinge. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo omulundi gumu onyige ku all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka. Kali wandaga. Ate era ka video yako nga kalaga nti katambulira wo feno nga bateekamu abawala abo ab'enjawulo nga bagenda babagamba nti mulenzi oyagala omuwala naawe kati ako nga kali mu luzungu. New hot cake in the building, find me Enansana. Naye mayirama Enansana kati kenayogera bajjake kintu ye mukumuzuli kikyo kiri ku muzuli nkiraba naye mukubino kiri ku muzuli ate obadde ogamba ki neiba akusse akate si mutu kuba yazi berenga bakola mirimu bayinza okuba balina factory nga baweesa Hello. Yebale Kale kibonajeeko kati Enansana nkusangawo. Enansana wano ku Kibulooka emabega wa ekizimbe kye bayita Bukomero 7 Sisters. Bukomero 7 Sisters. Emabega wakyo akapande k'amasaji ejjakubuuka lavu. Kati masaji ki ekigenderako ekirala? Ogenda kujja otwogere mukwano. Anti kati ebisale byesaagala kutuuka nga ebisale sibisobola. Tutandikira ku mitwalo 4 Swedish massage. Wanje? Tulinawo Swedish massage wa mitwalo 4. Tulinawo deep tissue ku 5. Tulinawo erotic massage ku 7. Tulinawo body to body massage ku 8. Tulinawo ne 4 hands massage 12. 4 hands? Then ne full body scrubbing. Kati ku 4 abawala bwe mba mbagadde nsobola okubafuna. Yes, sir. Kwezo sente Wanji? Kwezo sente 18. Ng'okoze type ki? Ng'okoze type ki? 4 hands. 4 hands 12. Then bw'oba oyagala extra service osobola okulondawo omuwala yenna gw'osiimye. We continue with that one. Ate bombi bwe mba mbeetaaga. Kisoboka naye not all of them at a time, one by one. Nze njagala ono gwe wampeereza. Waali mukwano. Ono omweru yaani? Rosi gwe njagadde. Waali. Kati awo kuwe mukolera waliwo loogi. Weziri. Gwe njagadde. Kale sebo. Kakati olwo abakkiriza live. Bw'oba okkiriza okwekebeza. Manji? Bw'oba okkiriza okwekebeza. Awo waliwo twekebereza. Mubugula ne mwekebera. Buno bw'okugula. Kati gwe gwani? Nze Lucky. Lucky. Okola ku reception? Yes, sir. Kanzije kino ekikyala nkirabe kirabika kisufu. Ojja kyagala. Wanje? Ojja kumwagala. Tayongeza sente. Ezaaki taata. Ezaaki zayongeza. Anti tuyinza okutuuka eyo nga tuli fembi ate n'ayongeza sente. Anti ezo prices zenkugambye z'amasaagi. Bw'oba olina kyakyoyagala kyeyongeramu kyoyagala akuwe muteesa naye. Anti mba njagala just. Anti oteesa naye. Emukiriziganya.
kale kale se natuuka awo nga kkubira kale se yoyo massage 4 hands 8 hands ate oba oyagala ekisukkako awo muteesa naye nekigwe nemweggwe ennyalwe bakyala bannange ndooza muwulidde ekigudde mu nsi mugule oyiro mukole babbaaba mwe massage bannange amugende muyige bakola abaana bali eyo batunyiga agambye kutukutulamu bibiri extra service ojja kukyagala kiwala kirungi ojja kisiima nze mugambye njagala basatu ani avuga eggwanga lino oba likyalina omukulembeze situmanye ani afuga eggwanga lino bino babimanyi bigenda maaso bwe bafuna ennamba z'essimu baweereza buweereza ati kakati ate twagibwa tiktok kino kisufu obeera omwana nga yeeyo ate bano ba whatsapp nakuteekerako omwana naye olaba ka vidiyo neiba walese ojeko ediyo oba neiba kikuyimbiramu n'akayimba nyabo abaana tunaabakuza tujja bakuza katunyiikize essaala akalulu kagudde Enansana ku kibulooka awo abantu b'Enansana masaji mumunyige bulungi temukutula abantu bunwe kubanga abebyobulamu bagenda bagamba nti abantu abamu bafiira nnyo mu bifo bino olw'ensonga temumanyi bifo bituufu byakunyiga ojja kunyiga omuntu awantu nga wewali omusuwa ogutwala appendix ate appendix naye olaba ka vidiyo naye omwana aliko oligino yagwa mu kizigo nedda oligino daba akayimba kayimba bannange babayigiriza kwema abasajja mutusaasire kati onakwatira ku musajja omusajja n'addamu okutegeera wembuuza kwatira ku musajja naye tagenda kuva ku mulimu anaakwata kubameka mwe temwennyala abasajja nti ono n'oli banetwesabira abasajja onakukwatako ngakwata ku basajja baabo onakwatira ku musajja oddayo okumufuna anti kakati tewali aganye naye twebuuza agenda kukwata ku ggwe wekka kubanga gwe togenda muwa ssente zemumala ekyo kyo abasajja mukifunamu mu bwongo bwammwe nti bwamaliriza gwe ng'akwata omuwala bazaala muzaale ate lwaki bamuzaala olw'obweru naye n'eriiso nze lwakuba sibeetaaga nze abo sibaliiko neibolo redio wagireseeko Mukunja ebyo oyagala Mukunja gendayo ojja okutubuulira mukwano kojja otubuulira ekyeru kiri kitya abasimusimu gye baliko se bannange masaji bannange abana abagenda muzijjimu muku abantu abo bakutumalirako ddala abasajja obawulira naye nze munnange owange kamwekolere ngenda bikola nze owange kambyekolere mwebali kuweereza tukoye n'abo abawala omukazi munnange ono omusajja wo nga bulijjo basooka kwabula zikusooka alina mama okota mugomba ekiringa ente mu mpigi Mukunja owaye masaji oyo nga ate esusa olwaleero ogulamuzi nkugambye bannange nange gyendi nja kugendayo bajja kunyiga gwe tojja kudda mpigi abasimusinze mama zayemaya naye baganda bange batuddawa oba ensi ekwatawa abaana lwaki tebanoonya emirimu ebintu bye balimu Mukama Katonda wange balituweereza bamikwano okugambye oba ne mukazi ono akugamba nti akola massage oyo omanya toyina mukazi omuyidde wagamba mbu bode to bode simanyi biki bannange oluganda olemwa ono mama Linda ekawoko mu bode to bode mama Linda tunnyonnyole bode to bode yeebeera etya kubanga agambye kasita owulira bode to bode ebyo byoyagala abamutuusa oyo kati naye mukama wange tojja no ng'otubuuza endagiriro totubuuza endagiriro munaye tetulinayo tunodda mukyalo ebyo byoyagala naye bagamba okunaaba
Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo osubscribinge. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo omulundi gumu onyige ku all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka.